Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Rashida Dada. Mikwano gyange ab'enzikiriza endala Mukama waffe yeebazibwe. Muli mutya mikwano, muli mu mbeera ki? N'olunaku olwaleero nnyingiddewo n'ebbaluwa yammwe ey'olwaleero. Nga mikwano munnaffe Alajana olwa famire ye eyagwa eddalu n'okuziba amaaso. Ayagala mumuyambe nga waliyo amanyi ku ddagala erya olusenke. Mumanyi olusenke olukwata mu maaso naye yennyini nnyini lumukutte. Abaaziba amaaso baasooka we batyo. Abasharinga vidiyo zaffe, abakomentinga, abasharinga Mukama batuweera omukisa. Tuyinayo Sabra, tuyinayo Sarah, tuyinayo Mr. Geoffrey, tuyinayo Sharifa, bangi mikwano, Rita, Doreen, mikwano muli bangi. Naye Mukama abatuweere omukisa bwe mujja muzeewo. Bannaye Dr. Kiziso Patrick akunyingi yitayo olabe nga akujjanjaba ku bbeeyi ey'okuteesa, akujjanjabe osobola okuwona. Naawe ali eyo ng'olina figa ekutawaanye kumazeeko emirembe olubuto lukususseeko inamugaba, gendayo olabe nga akujjanjaba ku bbeeyi ey'okuteesa. Kozesa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'osobola okuwona. Okay, katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Tuwulira teye munnaffe byatandika bitya era biri bitya kati ku buno obudde. Nkulamusiza Madamu Rashida, amannya gange mpitibwa Doreen, nga nnyina emyaka 27. Munnange mukwano, nzize gy'oli nga njagala otuyambe maama wange saako ne baganda bange, nga njagala otuyambe otuggyeko ekisiraani kye tuliko, oba otufunire omuntu anaatuyamba n'okutujjanjaba kubanga maama wange yagwa eddalu, baganda bange baziba amaaso. Munnange mukwano, nze nakula ne maama. Taata wange yafa nkyali mwana muto. Naye nkula ne maama nga maama wange akola bwa busigaalo okutubeezaawo. Ebbanga lyonna lye ndabye, P7 gye nakomamu, maama wange yatoba nnyo okulaba nga ntuukako mu P7, nange ne nfunayo ke nnaagamba nti no nasomako ne nkomaawo. Mukwano, mu baana ba maama bonna nze yasomamu, abasigadde byagaana, ate n'amagezi mu kiraasi era baali tebalina. Munnange mukwano, twabeerawo nga maama wange ayiiya okulaba nga atubeezaawo paka we naweza emyaka 16. Mukwano gwange naŋŋamba twandigenze ne tufuna ekyokukola, maama wo n'osobola omuweewulako. Twakwata ekkubo ntugenda, yantwala mu nnyumba emu e Uganda wano, nembeerayo nga nkola, nali nkolera emitwalo 2. Nakola mukwano era ne banjagala, ne bandaga nti siina mpisa mbi, ne bandaga nti ndi muntu omulungi, naye ekyanjigyayo kulwalalwala nga bayotamiddwa okuntwala mu ddwaliro. Embeera we yagaana nga nzize waka kubanga nze yali agenza oyamba ku famire yange, nga maama enaakola bwa busigala nange ngenze ngiye. Maama kwe kugamba senga nfunayo obuntuntu nenfunayo emitwalo gyange nga 3, nenfuna obuntu nensobola okubeera nga mbuteeka mu katale nendaba nga nsobola okukola. Maama kye yayogera ebiseera ebyo nali nnyina emyaka 17. Sijja kulimba, nalimba maama nti ssente nazijja eri gye nali nkola, naye ssente omulenzi yazimpa yali anjagala ku budde obwo. Munnange mukwano, nawa maama ssente emitwalo 3, n'atandika okusuubula ennyaanya mu katale. Yatandika okukola, embeera ng'ekyuse. Maama wange yatandika okufuna ku ssente, twabeera obulungi, twatandika okwambala olugoye twali tutalina kwambala nga tulaba embeera ekyuse. Twasanyuka nga maama adde ewaka n'emmere, twasanyuka nga maama adde ewaka n'akagatto, ne tusanyukira ddala. Nze nali nkuze naye nga ndaba baganda bange batandise okubeera obulungi, ne lwakubadde ezibatwala mu ssomero zaali tezinnalabika bulungi.
Munnange mukwano, embeera we yatalukira okubijja nga tuli mu katale, maama wange yatandika obulwadde mpolampola, omutwe ne gumuluma. Ne tulowooza nti maama oba kiki, ne tumufunira eddagala ne tumuyengera, ne tumutwala mu ddwaliro. Maama yatereera. Maama wange tewaayita bbanga ddene n'atandika okwerogoza. Yasooka ng'alwala musujja, tulowooza omusujja gumukutte ku bwongo. N'atandika okwerogoza buli kimu ne tugamba maama abadde ki. Obulwadde bwatandikira awo, maama ne bumulumira nno ddala. Maama wange yali atali wa kusiba migwa, n'afuuka ow'okusiba emigwa. Nze yali omwana omuwala omukulu, maama nali simusobola mukwano. Maama nga alina amaanyi mangi, maama nga mukambwe nnyo, maama nga takyakkiriza mmere ya muntamu okuggyako emmere gy'alonze kasasiro, nga wamala olonda ebintu bye byalonze n'afuna omukisa n'apama awo waali n'asobola okubeera nga ebintu bye byakoze abirya. Mukwano, ne tubeerawo ne tuguma nga maama wagenda wadda wabula n'aweza omwezi nadda. Ekirungi kye twali tulina mu nnyumba mwe twali tubeera, muzira kisa yali yatuwaawo, naye we yalabanga ebizibu bitandisa otwolekera n'atugamba musibe ebyammwe mutambule mugende. Munnange mukwano, twalowooza nti maama agudde ettalo oba tunaafune bakojja batuyambeko. Twagamba ku bakojja baffe, baatugamba tebasobola shiriki era tebalina gye bagenda mutwala. Twatambula, nagamba mukwano gwange eyali atera okumbeererawo, bambi naye yambeererawo naye nga ssente talina, zaali zimuweddeko, ng'ate obulwadde bwa maama bw'amaanyi. Munnange mukwano, ekisinze wano okundeeta, nali naguma ti maama waba agudde ddalo, mukama waati wageze, naye ati baganda bange okuziba amaaso embeera ensuseeko mukwano. Muganda wange anzirako, eriiso lyajjamu akantu eryasooka ne ligenda nga lyeziba lyokka lireeta ekintu ekyeru, ne lyeziba lyokka paka we lyaggwawo. Eriiso eryasooka nga terikyalaba, ne tufuna eriiso eryokubiri nayo ne likola kintu kyekimu. Bonna baganda bange bazze amaaso gaabwe gazibawo gatyo ne babeera nga tebakyalaba. Munnange mukwano, nsaba mutuwe ku magezi. Baganda bange mbakoze ntya? Mpulira mbaagala, njagala okubeera nabo mukwano, njagala okulaba nga balaba. Munnyinako mukwano gwange yatugamba ayinayo omusawo asobola otuyamba. Baganda bange ne baddamu ne balaba. Naye mukwano ogenda okubuuza ku ssente nga nnyingi, nga mu butuufu sizisobola, ng'ate sizikwatangako nga zaawamu. Mukwano yembeeramu enti awana ne baganda bange. Nze sinnaziba maaso, naye ekizibu kye nnyina ekisiraani. Sikyakola mulimu wadde na walolabyeyo omuntu okubeera nga asobola okweyazika olugoye nadda nga luyurise. Walolabyeyo omuntu ng'engatto wagikwatako eyulika. Walolabyeyo omuntu nga ne wakwatako kwa sikulediyo efiirawo. Mukwano yembeera mwe tuli. Tubonaabona twali tulaba tuwonye ennaku, nga tulaba maama atandise ofuna ku ssente. Ne lwakubadde ku budde buno tetumanyi maama kati gye yalaga. Awezezza wiikisi 3 tabeerawo wadde okutulabako wadde. Mukwano, nsaba munnyambe munnange, nsaba onfunireyo omuzira kisa asobola okunnyamba. Naye ndabanga maama wange awona ne baganda bange yabadde asembayo obuto, naye kati amaaso gamukutte gonna takyalaba. Mu famire nze ali mu nzekka, sirina muntu gwe nsobola kukaabira nnaku okuggyako mukwano gwange eyaŋŋambye kuwandiikira ebbaluwa. Mukwano, nange nina ebbaluwa Mukama atusaasire.
aŋŋambye ye ebizibu by'alina kisiraani, aŋŋambye n'ekirala kyabadde yeerabidde, ebigere bino bituuka ekisiraani ebimuluma nnyo nga n'alina n'ekintu ekimuluma wansi w'olubuto, nga buli w'abeera ng'agezaako okugenda oba mu piriyodi ze oba ng'agezaako okubeera n'omusajja kimuluma nnyo. Omusajja agenda n'okuggwamu ekyo ekintu, nembeera nga nzibu. Omusajja omuwala agenda okwenyoola, omusajja abadde agenda okukola kyagala ng'atambudde dda ng'agenze ng'amulesaawo. Ayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa, yaŋŋambye yandibadde bino ebintu yabiŋŋambidde ebimu ku ssimu, yandibadde asobola kugamba mbu yeetunde afune omusajja asobola omuwa ekyemisana n'ekyeggulo, naye buli wagezaako okugamba nti agende yeegatte n'omusajja, ekintu kimuluma nnyo okwagala okumutta. N'awunzika omusajja abadde azze okukola ekikola ekyo ng'atambudde agenze. Gwali eyo ogamba otya? Omwana ono tumuwe ku magezi. Mwenna manyi muwuliriza ebbaluwa ez'enjawulo, manyi mumuwuliriza amalagala ag'enjawulo, nze ge simanyi mikwano. Nsaba bambi omwana ono tumuwe ku magezi, bambi afune obuyambi, afune obwenkanya kubanga talina musango. Naasanyuka nga mumuwadde ku magezi. Nsigadde nze Shida Dada abatuusizaako ebbaluwa yo ey'olwaleero. Bye bye.